omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. How do you attack? How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Tegambe nti Abaganda basiru nnyo, abawadde options bbiri nti either basiru nnyo oba babi nnyo. Era nga manyikiddwa ng'omuyimbi wa Bebecool gwe mulabaawo Mwami Sali mukadde oba namukadde Sali yalumbye His Excellency Bobi Wine naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti buli alumba Bobi Wine mu mbeera ng'eno aba alina okukolebwako ng'amateeka bwe galagirwa. Era nga King Saha akiikirira abayimbi mu NUP oba mu People Power Movement ye yavudde odda n'amuwa response ye namugamba kati gwe toli mu kiti ky'aba politicians oli mu kiti ky'abayimbi kankweŋŋange tulabe ebinaggwera. Naye ng'ebigambo byayogedde byamulumye nnyo nti lwaki bamuyisa omusiru kuba kati ye kirabika si mubi nnyo bambi yalaze nti ye ku options ebbiri ayinza oba ng'agwako kwemu ate nga eyo ya busiru naye era nange ovayo tano tuyita fe Abaganda abasiru alinga tawuliza message eno bulungi kubanga yamugambye either oli musiru oba oli mubi kati gwe ku byombi olina okulondako kikyosinga okwagala kikubeereko kubanga oba toyagala kubeera musiru ojja kubeera mubi oba toyagala kuba mubi ojja kuba musiru naye ye in his response alaga nti no bamuyise omusiru ye ng'Omuganda era nga yavuddeyo nayogera ebigambo bingi bino nabiri naye nga olunaku lwaleero lwa Monday yabyogeredde eggulo ku TikTok ku live gye yabaddeko naye ate kati nga olunaku lwaleero Monday bafusoje nga tebaba bazitaddemu bageze ku work bagenda mukolako ng'amateeka galagirwa. Kabalekere video eno mugirayo bulungi mugimaleyo mumbuli ekike mulowooza ku mbeera eno. Museveni muli basiru nnyo. Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku Bannayuganda? Why is your topic always about Baganda? Can't you have common sense and see nti nekyo kikukyaya tribes endala? For us, of course, tukubengalo naye ate kinuma nnyo kati njagala nnyo ku exposing exactly what nali ngamba nti no Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'aba kuba akalulu wali badde oyiga akubira wa. You have to learn from the best. Bulijjo nange nenonyamu ekintu ekigambo waayo oba kasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabo butukooya. That's why we are still stuck with the NRM. Nedda gamba that's why we are still stuck with Museveni NRM. Kugamba kyovulaba omulabe nga naye ananaagira. That's why we are still stuck with Museveni kyogere kigambo buli much man. Naye nga ayogedde ekimuluma bulijjo music basooka musabulira mu music ate no music n'amuvaamu. In fact nemumulemesa nadda mu byobufuzi n'ebyobufuzi kati guyogezaako kweripa naye wanange bino ebintu bino si bya bulijjo. Gwe n'otamanya nti obukulembeze is not about Baganda. Otukyayisiza abantu bonna oyagala okuleeta tribalism eddemu abantu batandika okubanga batulaba nga Abaganda tugenda kwesigala nji tukyuke nga basobola okulaba nti tuli Baganda ennyindo tuzisale ng'omaze otukyayisa. Can't you just learn that leadership is about every tribe, not one? Then nizileta namba embo fe tusobola okufuna ebululu ne Buganda region endala ne tubagaana okulonda. Really? And you are a human being in Uganda here? Ye mwe abatudde mu bantu baffe wano mbu mukulembeza. Gw'obaddewa ebbanga yonna because numbers teyakajja mu parliament. His Excellency Bobi Wine yagenda mu parliament n'agivaamu ebbanga lyonna alimazeewo more than 5 years right now. Naye nga gw'oli ludda wa. Naye ate kati okuddawo n'emulugunya mwe abali mu byobufuzi. This is not right. Seriously, byoyogerako sibitegera bulungi. Simanyi mwe mukirowoozako kyawalayi baffe. Ensonga lwaki have gone to the politics is because it is noob bloggers obwavuddeyo ne butandika okumisguidinga nga bukozesa statement yange okukavaringa mistakes ezakoleddwa mu wiiki zabadde bbiri eza nuupu. Kiba kitegeeza omukulu n'abeereri nga following NUP
kofi bwa wagamba nti waliyo mistake ezakoleddwa mu week so tekeza buli week yabadde judge goberera era mu eno week neyetegereza n'agamba nti eno yandiba mistake that means for the other weeks teri mistake gyali alabyeko baba bagirabye wakira batajogeddeko naye nga mu byonna nga His Excellency Bobi Wine bwe yagamba nti beggalira mu kisenge ne bawuliriza omuziki gwe kati this is what's going on. Omanyi, this is how social media works. Okay? Omuntu bw'akola ensobi abeera asaba Katonda wajjewo topic emubika. Kakati topic eyo bwebula ng'omuntu oyo akuba essimu agamba aba bloggers be nti mulonde ku ekyo mukibuzaabuze bwe kiti mukole bwe muti. If you really meant that Bebecool meant ntino ya blocking anga abayimbi, why didn't you play at least a clip of 5 minutes or 10 minutes of the conversation? Omuntu mu Buganda muno nga kyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Bobi Wine and Numbers this week have said the most stupid 2 statements. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Bambi obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku omusajja yawulidde bubi nnyo naye kati katulabe King Saha ye yamuyisiza mu deggali n'amugamba nti gwe toli mu level z'ababyobufuzi tulina kyoyinza kuteesa wabula jangu eno ng'abayimbi tuteese tuwakanye naye nga ate yamugambye nti gwe munnange sikowulireko naawe n'akamwa ke King Saha ng'ayogera ebirala Kyagulanyi yabaleka eyo level ndala kati ate oba kati kankubule Bebecool n'akalulu kutakaagala tobeereyo n'ogamba nti olina akalulu kakumenya n'akalulu kutakaagala musajja omwesibyeko omusibye mu biboozi byo ne byategeera byanjawulo ku byotegeera naye babagamba bugambi nti mutule ku pano mwogere ku oyiro tolina kyomanyi. King Saha ssebo mukama wange kabaka njagala kutegeeza nti kalulu ka Bebecool tukeetaaga buli kalulu ka Munnayuganda konna kamatalenga wadde akyali wano yeewunzawunza ali kusaidi naye kalulu ke tukeetaaga era tusaba ateere adde mu line katusuubire nti bye munaamugamba binaamuzzaamuko ku magezi bagamba mutule ku pano mwogere ku budget tolina kyomanyi osibye omusajja mu biboozi byo Bebecool va ku His Excellency Kyagulanyi muviireko nno ddala nina ebirayivyo nga n'ebyokugira toyina wabula ng'okomyawo erinnya lye omanyi oyo kati gwe kyogamba ekyokweteeka kuntegeerayo omusajja oyo nga tuzze mu mazima n'owobuuza famire yo musi okutegeera kyekimu ne His Excellency Kyagulanyi gwe Bebecool muve mu kabampaane mwana nga tuli mu struggle obiwa tebiri serious edi muntu bamukwatira ki wabanga olowooza tatadde bunkenge ku bantu bo edi muntu bamukwatira ki. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina kyoyizeeko. Museveni bw'aba akuba akalulu wali badde oyiga akubira wa. You have to learn from the best. Bulijjo nange nenoonyamu ekintu ekigambo waayo oba okasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabwo butukooya naye nga ne music okawalana because agabe naye n'obwongo that means additional ng'ogasse ku kya music olinayo n'ekirala ky'olaba ekiyinza okukola kiyinza okumukuwalanisa naye nga munnange kyannaku nnyo okulaba nga music just ate n'akuwalanya omuntu ku level eyo n'otandika n'okuyingiza ekigere ky'omu struggle olebise bannayuganda okwenunula oluvannyuma lw'emyaka 4 nga bafugibwa effuga bbi oba embeera yonna nga bw'ogiraba mu ggwanga nawe kennyini simanyi ate n'abanyina bantu abamu simanyi oba boogera biki kuba omusajja ono yayogedde ebigambo ebyamuviddeko okukola live yayogedde ebigambo nti nno mwe abayimbi abato emuddeeyo okunoonyeza ba DJ simanya bapromoter bamanager bawakubira ennyimba zaabwe ku TV yayina enamba z'aba bannanyini TV stations ezo. Kati wulira ekintu ng'ekyo, how are you motivating the young musician out there ugamba nti naaveeyo naye akole n'amaanyi akole music omulungi ajja omuyisaawo kuba kati gw'omulaze nti your music ejja kuyitawo si lwakuba oyimba bulungi lwabula lwakuba
oyina sente osobola okugulirira bali oba oyina connections kyekyo bayita gamba noogo. Now that's the mindset eri mu bannayuganda right now. Era nga embeera bwetyo betambula, omuyimbi Bebecool yakoze ensobi y'amaanyi nnyo. Anytime eno story likyatandika butandisi tulaba tuwulira abantu ab'enjawulo nga bamurespondinga kubanga ye nkimanyi nti His Excellency Bobi Wine tayinza muddamu kozi nga ayagadde bambi mumusomesa mu baki naye nga ye akola statement ate bino n'abaliika ba foot soldier ne bakola okwabwe. Nange awo enkomye sigaleko ku DVC, sharing, subscribing content, sigalenga tutambula fenna. Yes.